Kati omulamuzi omusajja bamulese mu kooti mu mbeera eyo akugambye bamutemako emikolo bagimuteme kuba takyagiwulira. Singa baba bamuzza mu kkomera gy'omusindise Eddie Mutwe n'afa, public ogenda gibuulira ki? Mozi wonna wooli. Right now you have powers to order and kidnap and arrest and torture each and every person you feel like to torture. So what if among those people whom you order to be arrested, the likes of Smart wa Bobby, the likes of Achille Chivumbi, General Gaddafi and Eddie Mutwe, what if one of them loses his life in your custody? What are you going to tell the public? Singo omuntu oyo afe essaawa zino ng'abadde mu mikono gyo ng'olina powers ezimuwa mandate egenda okujjanja, bw'afa ogenda kuwandiika message, ogenda kusindika message nti mwetonda mukola kiki kye mugenda okwogera ku ssaawa eyo, era famire ogenda kikola ki? Omanyi mulina ekintu kye mwerabidde, buli muntu mulalu ku levo ye, buli muntu Katonda mutonda ng'alina levo y'obulalu, wabula levo y'obulalu esembe ye muntu okweva mu bwongo ng'agenda kukola ekintu ky'otasobola kusuubira ng'akikoze. Singa Eddie Mutwe Katonda amujjula essaawa zino mu mbeera gy'alimu ng'akukaabidde amaziga lwaki essaawa eyo, ne bagamba ekino te Eddie Mutwe yeevuddemu n'afa, osobola kutula mu kyembeezo, osobola kutula mu kooti kyembeezo n'otandika okuddamu okusalira abantu bessa. Gwe kennyini ojja kgenda weeyimbemu omugo ogambe I wish I had a chance of releasing Eddie Mutwe to get to seek more further medication. Ogenda kikola otya? Katonda buli muntu yamutondanga mulalu, ne tulina levo z'obulalu. Omuntu ogenda musanga akuteme from nowhere nenge ekimukutemesa ayina enooma kuggwe gy'otamanyi. Bwana batatemye ggwe ajja kunoonya omwana wo, asobola okunoonya muzzukulu, asobola okunoonya mukazi wo, era ogenda munenya ki? Politics aside, buli kimu kifunye. Lwaki okwata omwana w'omuntu n'otukomo otulugunya ne yeevaamu n'omutwala mu kkooti ngo ageme muntwale mu nzijanjabe nekufiirwa obulamu? Tagambye nti nemekufiirwa amaka gange, tagambye nti nemekufiirwa sente ziri ku akawunti, tagambye nti nemekufiirwa mikwano gyange, obulamu bwange. Akugambye munyambe mumpu ngende nzijanjabe nemekufiirwa obulamu, kuba talina supermarket wagenda bugula, tewali wagenda bula mwoza koddamu obufuna. Waliwo a statement zoyinza okukola ensi ne yeewuunya. Kanzire mbazanyira akatambi kano. Takusabye nti nina bye ngenda okufiirwa, wabula obulamu bwe kuba talina wagenda bugula walala. Kanzire mwonzanya akatambi kano. Mwasalire ekibonerezo ngenda mu kkomera n'omusango ogwasirya nagumalira mu kkomera nti nabajjamba ne sweta naye nga nalabanga yali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakuba ensingo zino zaali mugundu namala wiiki kulikiiko nga ndi masi naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo mira peinikira 12 buli lunaku sifunanga bujjanjabi businga buno kongo kulekalimbirayo emikono nga bagitemako bagitemakonfuli ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sina bujjanjabi sina yambunte nekubujjanjabi abantu bokkiriza okuyingira mu kkooti w'otudde ow'ekitiibwa omulamuzi buli omu agambye musajja muteeye. Abantu bonna bali mu kkooti bagenda musajja muteeye akugambye nyambo nte bulamu bwange bugenda ngene efuna obujjanjabi. Ogenze mu maaso no proceeding okusoma emisango era n'omusindika mu high court nga tomuwadde any liberty okugenda okuseekinga further medication. Ekibuuzo kyange kiri nti singa Katonda asalawo n'amujjula and anything happens in Uganda, whom are you going to blame? Let me ask you one simple question. Mr. Magistrate or judge,
who's presiding over Eddie Mutwe's case. What if this gentleman lose his life? The life of Eddie Mutwe and others can cause a genocide in the country. Which genocide? Who is going to be blamed? You think Ugandans are stupid because they are quiet. But Eddie Mutwe's life or someone else who's in Communicad right now, he or she can die, but that at that particular moment, people they can raise up and we might end up facing a genocide. Which genocide might it's just a small thing. Let the guy go and seek further medication. As simple as that. Because Eddie Mutwe can die anytime. And it can spark a genocide. Which genocide? It will cause a catastrophe. People, they can lose their lives. Who knows politics and those who doesn't know politics, they can lose their lives because of just a mere order which is interested in your powers. You can leave Eddie Mutwe to seek for further medication, but just your own orders, you can't decide on your own. You let the guy to go, or you let the guy to be further remanded because you're on orders. Just order ndi mutwale mu ddwaliro ne mumuleke ng'ali ku bukuumi bwa poliisi oba bwa prison ng'ali kempinga afuna obujjanjabi as simple as that. Omwana ono musajja ono asobola okufa oba omuntu omulala naye asobola okufa ku bantu bemwakwata ne kireeta obuzibu mu ggwanga. Abantu basituka, abantu batandika okwetema. Ne mu kwetema okwo ng'akireese yegga omulamuzi atasobola kukozesa bwongo bwo nti ekintu kino kisobola okuvaako obuzibu. Lwaki sikkiriza muntu ono n'akola ki? Lwaki muntu ono agenda n'afuna obujjanjabi? Ekintu ky'eddakiika 2-5 kisobola okuviirako abantu bannaalumanya ne bassaalumanya okufiira obulamu bwabwe mu kintu kitono nnyo. Kansooka nkusomese gwe omulamuzi. Kyetuyita humanity ne emotions kintu kibi nnyo. N'aba NRM bennyini abaliko Eddie Mutwe basobola okukozesa emotions zaabwe ne beegatta mu kintu ky'osobola controlling essaawa zino. Nga bafunye sympathy y'omuvubuka ono singa baafudde essaawa zino. Ogenda kikontrolinga oti? Tosobola controlling emotions z'abantu nga maze okwiba muri kati kijja kijje. Mutemusobola kubala bulamu bw'abantu na kubala emotions z'abantu gye batambuzamu obulamu bwabwe. Abantu batandise okukowa ku bintu bimukola bino. Eddie Mutwe tagenda kudduka mu ggwanga. Muwebbeiro agende abereko supervision y'amagye o abereko supervision ya poliisi oba ya prison afuna obujjanjabi. Then bw'abeera stable akomewo omuvunaane ng'ategeera. Ne kati ovunaana omuntu omulwadde ateetegeera ng'akugambye lwakiri ntangenda nfuna obujjanjabi ne mefirwa obulamu bwange. Gwoganye kubanga oli ku order. So tuddewo okuddawo nyinga olya ogenda kwebakamu ne mukazi wo abantu bagenda kulya bawoomerwe. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekirwa. Olwaliro muyisiza etteeka lya Political Parties Amendment Bill, muyisiza etteeka lya Court Martial oba ya UPDF Amendment Bill muliyisiza. Temuliyisiza nti ye kati katulabe ekiri atabala kyekiri agenda okusigala ewaka. Good enough. Kansooke mbalifaalinya ku lunaku lwajjo buli omu osooka otegeere bulungi nnyo. Olunaku lwajjo nazze ne nkola video. Nadde siri wakujja. Nezze ne nkola video bagaba comrade mind before nga temunakola decision erumba Jole Ssenyonyi nti yes. Nerumba MP nti yes. Tusooke twetegereze, tusooke tumanye. Ne bagamba abantu bali mu comment section nga bayomba. Ne bagamba no, ekituufu tukitegereze kino kituufu tutegere n'ekikyamu kikyamu baga tubalinde kenja tula kitu bagenda okukola. Wano kimutategedde kikino. Lupu nga ye lupu. Tasobola kukola kintu nga tamaze kutulamba kamawo kumwebuuzaako kiki bagenda okukola. Lwaki? Tusooke tuddeyo. Ssemateeka agamba nti nga munaayisa etteeko diteesaako baliwo ennaku 40 40
ennaku 40 gy'emyezi